Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya gwe wenna oli otya followinga Afali TV ginenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi ate okuba ng'osubscribinga n'onyiga kale kubiriza negamba nti comment section bw'eryawo just ntera obaka mu comment section ate osigale nga onfollowinga Budget Afali TV mbebaza nembagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo kya bode nnyo okubanga mugyekumirako Budget Afali TV ewa Pastor Tom Mugerwa zonsonga zongedde okubanga zitabuka sinungi ku side eyo okusinzira ku information eyakalinking ere trending akadde kano munange eraga okusinzira ku information eyakalinking akadde kano eraga anti Pastor Tom Mugerwa munange eri abagala okubanga balwanyisa echachi ye ekoleki egalwe echachi ye egalwe munange abamu kwabo Pastor Tom Mugerwa alaga tibandibanga ba pastor banejjukira gyebuvuddeko babega Pastor Kakande naye baali bamuli bubi mwaka guno gwe nyini muno nga tugutandika kiraga nti waliwo abamuli obi ate Kakande abamuli obi bagamba nti niye baguza omukyere ogutali mutuufu era baagala ssente zaabwe endiga zongedde okuba nga zitabukira ba pastor ewa bujingo ate zo zaagala kyaki zagaddeko n'okwekalakaasa wabula ne baziremesa wali kukananira ndi lwakuba basinga temwabitegedde naye ngera byali nkinze kubanga information yabadde ku mitimbagano ng'etrendinga kati ate Pastor Tom Mugerwa eriwo abagala okubanga bakola ki eriwo abagala okubanga munnange gamba balwanyisa kyaki ekole ki egalwe jjukira gyebuvuddeko emabega waliwo information eyalinkinga nga balaga nti Pastor Tom Mugerwa abanjibwa essente mu mwaka ogwedde ogwa 2025 ndowooza mu makkati gaagwo lwakuba stories ekyamazima saagitegeera bulungi engaba gye bali bagatidde obugatirizi tewali amanyi olw'ensonga nti Pastor Tom Mugerwa yabyegaana ebyo ebyalikola ki ebyalinkinga ebyali biraga abanjibwa ebyo nabyesamba saabigendererako nnyo kigenze wala nyate bino byekwagala nti namunnange bamulemeza echachi ye egalwe nti chachi ye egalwe olw'ensonga nti mbo waliwo bakola ki bibaddukanyizamu mbu ebitali bituufu mbu ng'ovudde ku byokola ki ku byokusabisa jjukira nabagamba nti Pastor Tom Mugerwa ayina radio gye bayita MCF bagita Mutundwe Christian Fellowship MCF radio nayo bayagalako okwagala okugiggala ayina n'essomero bali abya mikono ayina ndowooza ery'ebyemikono n'eryokusomesa abaana oba ku primary ndowooza paka P7 ebena bayagalako okola ki okubiggala jjukira oba TV yagikola TV sekakasa bongi naye radio nekakasa radio yagina bagita MCF nendowooza mu Kampala abali mu Kampala abayinza okubanga mufuna radio eya bagita Mutundwe Christian Fellowship MCF FM Mutundwe Christian Fellowship FM bagiyita naye bayagala okugiggala Pastor Tom agamba nti alina abalabe bangi abagala okubanga munnange bakola ki bamulemesa okuddukanya ensonga z'okutambuza ekigambo ky'Omukama agamba nti bangi abamulimirira empindi okwagala okumulemesa okubanga atambuza ekigambo kya Katonda n'okubanga munnange atambuza eddiini ey'obulokole niyo abaani ababamuliko olw'ensonga nti baze ekyamazi bamutambulirako kubanga ne rediyo eyo bayagala okugiggalawo okugiremesa okujja ku mpewo n'okugituusa obutusaawo ku mpewo kubanga munnange osobola ogiwulira lwabadde lutalo era obeera owulira rediyo ya MCF okugituusaawo wabadde kusiitaana oba kwali kusiitaana olw'ensonga nti ku mpewo eruddeko egenda kuweza ndowooza ow'emyaka 2 oba mwaka gumu eruddeko sigamba nti baagitaddeko wiiki ewedde eri myezi nga kweri ku mpewo naye okugiteeka ku mpewo kwabadde kusiitaana kati sasa nebagala kubanga mwana bakola ki kyaki okubanga egalwa naye bayinza okuba bamuli obi bayinza okuba bapasita banne kisoboka entalo nyingi mu bapasita nabagamba nti bapasita entalo nyingi mu bapasita beerumaaluma beerwanyisa ate nga badde bakolera wamu bandibadde bakola ki baali badde bakolera wamu bagita Afali TV
subscribe ng'onyige kade musabire Pastor Tom kyakiye balime kubanga munange bagisaanyawo kubanga ne radio bagiri bubi bagala kubanga ne bakola ki bagiggalawo amasomero ge abiri ne kubagala kubanga bakola ki bagaggalawo mweraba